Oli ku Yugi Update TV Kosindo Bango otuwuliriza wenjogerera mwami Yoweri Kaguta Museveni byasiba bikutuka era asobeddwa ewakane mu kibira. Ebize bitambulira ku social media mwena musiibyeko mubaddeko newankubadde mbadde muganda olya weekend mwakoye nnyo ku Valentine niffe twasigadde tubaze okusa emitwe kubanga okuwummula si kutuuka newankubadde mwabadde mu Valentine mwanyumiddwa mwebale mwawumuddemu nenjagala mbategeeze basebo ne bannyabo okuwummula si kutuuka ekyo bakiyita kiwejjowejjo kye mwabaddeko ensi ekyatubidde Uganda ekyabreedinga kakati nga mukyali mmwe mu Valentine amawulire agaze gasaasaana era kuno information yafulumye toweewuunya nnyo nga America evuddeyo ne congratulatinga Yoweri Kaguta Museveni olw'okulya obukulembeze. Lwaki? Wuno omusajja wo ow'ekyama mu ggwanga erya America amanyikiddwa nga Joseph Zirovic ono nno ye Robert wa mwami Yoweri Kaguta Museveni era kigambibwa mwami Yoweri Kaguta Museveni yakutte ku ssako y'eggwanga Uganda n'atula omutitimbe gw'ensimbi n'agufujjirira ono omwami amuyambeko okutereeza erinnya lye amwogerereyo eri oluvannyuma lw'okubba akalulu ka 2026 alabye ng'ebigenda mu maaso si birungi alabye nga birungi si birungi kati kyava apangisiza ono omwami amuwadde ensimbi ezikka mu bukadde bwa America mitwalo gya America 3 asobole okumwogerako amutereyo akabega asobole okulongoosa erinnya lye ku bikyamu byonna byonna ku butemu kukubba abductions asobole okuba nga ataakiriza erinnya lye human rights violence eri mu ggwanga erya America era ebukya ku makya n'owulira nga balangiridde nga America eyozaayoza mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'okulya akalulu okuwangula akalulu tokyewuunya nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naye okuva ebizuuse mwami Yoweri Kaguta Museveni bamukutte mu liiso alinga gwe batakudde mu liiso agamba ate kati bino bivuddewa ani abisaba okuludde kubanga kyekintu kibadde tebasuubira kwapeninga bakimanyi bulungi nnyo buli banaakola emivuyo gyabwe babeerawo ne basajja baabwe ab'omunda abagenda maaso ne babawolereza babayita ba Arabis bagenda maaso ne babawolereza ku bikyamu bye bagenze maaso n'okukola olwo ne basobola okulongoosa erinnya lyabwe kaakati omwami amanyikiddwa nga Joseph Zirovic aweereddwa omutitimbe gw'ensimbi mu ggwanga ezaggwanga erya America emitwalo 3 $300,000 asobole okuba nga atereeza ebyasoba atereeze erinnya lya mwami Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga erya America eri administration ya Donald Trump naye njagala nsooke nkuweeko eno information osobole okwongera ogimatira sharinga likinga subscribinga naye njagala nkuwona omukulu akwongereyo okutangaaza ku biki ebigenda mu maaso n'omwami ono yaani waaki wankizo nnyo eri mwami Yoweri Kaguta Museveni tuulakkalira muwulirize nnyo wano Museveni yatadde akasente ne spy network tiimu ye okugenda across the globe okuneutralizinga tiimu gyatategeera eri mu unfoldinga balobisiti be bonna be mutandise okufuula b'ebigere. Museveni yalirizinze ssente kyovula ne comrade Daniel Kauma ataddeyo lobisiti omupya mwakuba gundi Paula White n'azikira n'asirika kati yaleese oli gwe tubagambye Joseph J. Salvic gwaleese amusasula emitwalo 3 buli mwaka kati bwe mwakubye Paula White ne badeploying omulala era bali mukodo kati Marijani Buraka akwasaganya ensonga za Museveni ku Ssemazinga wa Bulaaya bamugambye gwe ne banno mwabadde muli ludda wa European Union okuyisawo motion ey'okuteesa ku ggwanga Uganda byavudde mu kalulu batokoto teekako bye batutaddeko Marijani Buraka wabaddewa n'abalala kati ye panic for the first time
presidenti abakulembeze bakomre activist bypassinze Marijani Burak ne timu yene ba lobbyist bagikuba ekigo EU netebolinga discussions for the first time nenga sente zabadde mpitirivu nnyo Museveni yakozesezza obutakkiriza kintu ekyo kwapeninga kyamaze ne kiyitawo kati abuuza Marijani Burak ne banne where you nga ebisenge byafuna babizo basoko kutuka waggulu kuki batuuke kuki ku parliament ya European Union kyamutiisizza nnyo era muyinza okulya olishafo bwana banga atuuseeyo oba lobbyist be kati panic eruddawa ba comrade mwenda ba chapter leaders ba activists saako n'abantu abeecha babakola president yensonga zito mubire begendereza nnyo abantu bakubira amasimu nabane ba meeting orensonga nti omusajja ali mu panic kino kibate kimutuuka nkonga yasiba buli wamu yasibo nga tosobola genda nga center azirina kati kasero pia ni amazo kubwa mu ekituli amanye ekijja mu parliament yabongeza kitokota sekisandikire wano wenkubirizo mula kutakungula bamaama basenga batata bakojja mekwano jange abali mu Bungereza ngenda basaba no buwombefu bambi motuyambe mugende abali mu kikola mu kikoze motuyambe mugende twetaaga ekiva mu parliament ya Bungereza ekiva prime minister kubanga be bakolonizing eggwanga eryo tukimanyi bamando bayibanji abayindi balobbyist ba Museveni naye nga bakoze ekintu kya Europe mukole ekintu kiri Europe mu Europe kye bakoze kubanga kyetwetaaga osooka okukola twetaaga kusooka kujjawo balobbyist abo n'okujjawo ekikookolo Museveni kyali yasibira abazungu tebasobola kutunula ku Uganda tugende omukwata omuteekawo tumuteeka nga tulina upper hand ku ye olw'ensonga omuzungu bwe mba mugenze mu lutalo luli physical ate abuleminga nnyo omuntu anyigirizibwa nti go akoze damage ennene ku gavumenti etudde ekyo omuzungu abadde akikolanga nnyo era bagenda otandika oga nti barebels oba ba activist bagenza against the will of the people mu bakomitize crimes against humanity oba war crimes ekyo mbadde mukiraba nnyo kati ekyo bakikola nga bakosa ba lobbyists nenga ekyo kikolebwa ng'omuzungu tannabeera exposed oba ku exposing Museveni kati Museveni batandise omu exposinga kitegeeza tulina apahandi okukosa buli kimu kye twetaaga as long as tusooka tupenetratinga Bungereza eno ate nekya EU tekinnaggwa EU parliament yateesezza neeyisa resolution waliwo abalina okuimplementinga resolutions ezo waliwo ebitongole ebirina okuimplementinga resolutions ezo biri ebitongole bibiri byemmanyi kuba kati mmanyi Museveni bamusavinze ne European Commission yemu ku kitongole ekyo European Commission etwala all over Europe ngo parliament ne waliwo European Commission eyo yekwasaganya zonna ensi lumu nga zimaze okufuna ebivudde mu parliament babiteesaako waliwo ekitongole kyanja kibaleetera bibiri bisigadde kati mbabuddeko ekimu kya European Commission ekyo bwe kimala okuteeka resolution ezo mu nkola ne kisaavinga nyandwe ne kiteekawo nekyetagisa okuteekawo ebyo bivaako n'okusiba ensimbi na buli kimu kyonna ne support ne biyimirira naye nkujjukiza resolution zino zayimiridde embassy zo zitosobola kuggalawo zisobola okusana tugenda kuddamu okufandinga gavumenti ya Museveni nti ye tuza mutaddamu kushushunga visa eri abakungu ba gavumenti nti ye naye tebasobola ziggalawo zisigala zooperatinga mu bintu emu kubanga ziri mission ekigambo bakiyita mission gwe mulina omanyi embassy naye baziyita missions ng'ogyeko ekigambo kyemmanyi ekya embassy naye nga mugyeko ekigambo kye bayita embassy kyemmanyi tebakiyita embassy ezo baziyita missions Italian mission in Uganda, French mission in Uganda, American mission in Uganda, United Kingdom mission in Uganda. Ziri missions wale bakiganda wazamu bakizungu wazamu bakiyita embassy nezibira missions
ekigambo mission bw'okizza mu lundi lw'otegero kifuula mu bwongo kitegeeza ebizimbe ebyo n'ababikolamu balina bye baliko bye bakola ki ebibaleeta byabaleeta ebigendulwa byabwe ebizimbe biri olwa missions bazita high commissions wadde kiri commission eziri missions bayinda ebigendulwa byo byabaleeta so kati babeera n'ebigendulwa bingi nnyo yosonga bazita high commission wadde